tutangazemuko ku nsonga eno ne security bwegenda okuba nga teyina. Mbalamusiza bannayuganda bannange buli omu yenna gy'asinzidde amannya n'eddoboozi nze Masingano azakulira ebikokweto ku CPS Kampala. Ebbaluwa yabaddewo yabadde esinziira ku Ministry of Health nga weewaawo etuwa ebiragiro ku ngeri gye tulina oku-operatingamu as far as health is concerned. Era ndowooza bagitaddeyo ku mikutu ne mugirabako. Ogwange ngenda sinziira nnyo ku engeri security egenda okutambulamu ng'era nyongera okuba gumya nti security egenda kubeera gguluggulu nga gikulembeddemu. Kyenjagala okwongera okubakuutiriza okulema okutambula n'ebintu bye tutasobola kukkiriza mu kifo kino omuli sharp object omuli ebiragalalagala bye tasobola kukkiriza kuyingira osanga ebisobola okuteeka oba okuleetawo obulabe makati ga abakyakazi abagenda okubeera mu kifo kino. Weewaawo shonga ewedde mubeere bulindaala buli omu abeere kalabalaba munne asobole okubeera nga atugamba oba atutuusaako amawulire ago tusobole okutangira obulabe bwonna obusobola okubeera mu kifo kino. Omuba muddayo making sure nti engeri gye wazzeemu gy'oddayo gw'otambula naye beera ng'omumanyi, booda gy'ofuna mu kkubo beera ng'ogimanyiiko oba atambula n'omuntu gw'omanyiiko. Weewale otambula bw'omu musobole okubeera nga mukyakala nga muddayo waka bulungi nga mutuuka bulungi awatali buzibu bwonna. Abantu ababadde balinamuko okutya okwenjawulo nga balowooza nti oba poliisi eyinza okuba ng'ejja okusalako ekivulu kino boyinza kuba ate ng'obawa obubaka ki abali nga baagala okuba nga tebabeerawo ku ssente. No guidance zafulumye okuva mu ministry especially on how to conduct ourselves mu bivulu bino ate nga ndowooza omukulu labwe gyafunye ebbaluwa eyo n'agibateerayo ku mikutu. Gye bujjako mu maaso awo ne baminisita bagenda okujja era bongera babangulamu mu ngeri gye mulina okweyisa nga mujja mu kifo kino. SOP zirina okubeera mu nteeko, hand washing facilities, sanitizers, weewaawo ne temperature guns. Bw'ojja nga temperature eri waggulu tusobola okuzzaako ebbali tusooka twekebejja lwaki temperature eri waggulu. But the details will be provided by Ministry of Health. Eri oyo omudigiza n'abeerawo ku sheeno nga tasobole kuba ng'agendera ku biragiro poliisi saa zino byetuwadde ki ekijja okuba nga ate kimukolebwako? Ajja kukwasibwa amateeka era nga minisita bwe yakisiteetinze nti oba ogezaako okuteeka obulamu bwa banno mu matigga eteeka weeriri ate nga naffe bwe tuli okulaba nga ekyo tukissa mu nkola. Funny.